ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Halo mkwano. Waange nyabo. Kati wagambye tuwete kucha Ganda. Mpese kucha Jenina. Jenina. Ganda. Jenina. Kigende Ganda nansa na Ganda sicho? Kati wenchiwetako ngena mpaka wa. Ogendera ddala n'oluwa ku stage ya boda. Kati oba kiki ekiri? Stage ya boda kyengulu gy'obuliza bundi kasawe kannaku. Kati nonya kasawe waliwo akannakule n'akannaku. Kati nonya kasawe kannaku. Ekoobuuza kasawe buli bubiri akannakule n'akannaku. Akannaku kati nze mpese straight nga agenda era Ganda. Egendera ddala. Ntuuke Ganda. Ganda. Kati akasawe kannaku kankanoonyeze Ganda sicho? Ojja kulagirira kuba bamanyira buli bubiri akannakule n'akannaku. Nenzo ngambe ngenda kannaku kale kankabuulize wano. Ozambe Ganda twatuuse nadda kale mukwano. Haji salamu aleikum sebo. Wano bayita nansa na Ganda. Oyingirira ddala Ganda. Kati maaso eri wali kamukamu. Kati bw'ovaawo bwongerako maaso wali poliisi. Kati akasawe kannaku okamanyi. Akasawe kannaku. Waliwo akannakule n'akannaku naye njagala kannaku. Akasawe kannaku simanyi kuba nange ndi mupya nnyo wano. Oli mupya? Naye maaso waliwo mba mujja okubuuza akasawe kannaku. Kale mukwano toyanze. Wano bayitawo Nassabi. Mukagga Nassabi. Kati tuyingidde Ganda. Tuyingidde Ganda. Okay kati kambuulizemu. Kati poliisi ye Ganda eri maaso awo nga osobola okugenda kamalako kano. Kati awo kalabika kanakule kali mu maaso. Kale toyanze. Mbuuzizza omutuufu. Amanyi olagirira obulungi. Nakku ne nakkuule. Okitegeera stage anti ziba zaavaawo. Ezimu nga zaavaawo ne ziwera nnyingi. Kasawe kannaku oba mbuuza aliwo amene yabuuza ow'emmere. Gyebaleko mukwano. Gyebaleko. Omanyi kasawe kannaku? Maaso ddala. Kale we bali tugende. Wabulo nina sikubino byokola mwana kwanina yotunula byankuba wabulo nina sikubino byokola. Halo. Waange. Kakati mukwana akasawe kannaku wetuli. Waleka kisaawe. Wenakoma weka wakijjawo nga bazimbamu. Naye nga bakyayitawo kasawe kannaku. Ebuze wa Maama Asiya. Maama Asiya. Wa Maama Asiya. Wa Maama Asiya. Kale. Mukwano, nyabo. Ate wamme wa Maama Asiya ate. Maama Asiya akola mulimo ki? Yali musawo Muganda naye kati yafa. Yali musawo Muganda naye kati yafa. Kale kanoonye gwe mbuuzaako wano. Tugende tubuulizeeko mu maaso. Kale kambuuzeeko mu maaso wali mukwano. Kale. Kubanga wano maze okukola attention like people buli omu agamba baba baleetedde nze surprise obanze. Batandise okweyita mu mayumba kati tubuulizeeko ewalala. Katubuulizeeko ewalala tutannagera kati. Mukwano mbuuze kati bwe basibuuziza oyo eyali omusawo Omuganda mbuuzaani kale omulala. Oba obuuza. Gwe bamanyi? Maama Zuula. Naye basinga manyi Maama Asiya. Simanyi Maama Zuula oba bamanyi basinga manyi Maama Asiya oba Asiya. Yebaleko nnyabo. Kale mukwano. Kibuuzaako ow'omani Maama Asiya yali omusawo Omuganda. Mubaasiya naye ndowooza maama we Maama Asiya yali musawo Omuganda naye yafa.
agaye tujje kasaawe kannaku kati tubuulizaawo maama Asiya kati tukambukeko waggulu naye yo bazimbayo kale mukwano tugenda okyukirewo kale tweyanza okitegedde akasaawe kanene kati katukambuke tubuulize eri waggulu okitegedde kale kyenguluko gwe basinga omumanyamu tuka mu Jembe kyega tuveewo tukambuke ng'onaate otuuka mu Jembe Jembe oba muyembe nga gwo Jembe bayitayo mu Jembe kale bw'ova wakati wano ndi mu katawuni kalinga katawuni olina okwambukamu waliwo wali akafene woyambukira ku stage woyambukira kale tweyanziza waliyo ne round about kale akaround about kakafene woyambukira kale katwambukeyo tuli kale kati bwe bandage wa maama Asiya kyekiddako Waange simanya nti kati simanya oba gyali naye nsubira mu sista wange alaka gyali kwa saa zino abeerayo sista wo ye yaliyo yenna kanjako zuula kati ngamba awo wennyini Asiya we wabeera bwe babeera abantu bammwe nende maama wabeera ne sista nti kati awo ogenda olaba wotuukawo ku gundi ku kafene waliwo oyambuka woti waliwo essomero Green Hill I mean kusimaa Kulimuland awo ku Kulimuland oyambukawo katono waliwo ekikubo ekikyama ku right mukono gwa right olina okukyamira awo kati awo waliwo kalibrary otuusa waliwo akalibrary awo owuliza osobola obuuliza awo kubakumbi awo oba olengera naye oba tomanyiyo tosobola kutuukawo kati awo wembuuliza abeewammwe awo obuuliza maama Asiya oba Asiya Asiya era bebali ate na nyumba z'abapangisa nsubira kusobola obaako abapangisa ani alina ez'abapangisa maama za maama lwakuba naye waabeera naye ng'ate anti lwoli maama Asiya ogambye ye yafa maama Asiya yafa nanti kati abaliko sikiwa nti bamumanyi babuuza maama Zuula awo ku nyumba bamanyi maama Zuula kati awo tunoonye essomero Kulimwani Kulimulandi kale salamu aleikum Kulimulandi ali ku kkono nyabo salamu aleikum yebaleko nyabo mbuuzaako essomero bayita Kulimulandi tulira serisa kulikuba erisigadde katuwetere wali tuddeyo kale tweyanza wowe kale kati tuli kunoonya tweyongeddeyo next out wena nkiwulisa nduuka yalina ekkubo kaakano kati yagayo tuli ka round about tugende mpaka ku ssomero ku kafene mwalayo ku kafene muyembe mwambuka ku Kulimulandi kale tulabye muyembe naye siraba ffene oyinza oba wagenda ne bamutema naye waliwo stage ya boda boda eri ku round about ka boda kale lino lyerigenda ku Kulimulandi kale ola kalanda about ka boda tukalabye mutwe awo mwamba mwambukira mutuuka ku Kulimulandi ku mukono gwammwe ogwa right omujja okugwetera jjukira luli twaze tufune essomero tumanye okuwetera
tulijjuka twali tuva eri sayidi okuva eri Kasaawo eno yino Creamland Academy Uganda. Olabyewo. Oyongereko mu maaso katono ku mukono gwammwe ogwa right obamuwetera. Simanyi. So maaso batondawo n'engatto simanyi oba zikyali oba bakyazitundawo. Obamuwetera waliwo ekikubo. Kikubo kiri ku ssomero wennyini. Ola ku ssomero ssomero liri ku mukono gwa kkono. Kisinzira gy'ova. Katuva karawundi naye ate buli bubiri okitegedde omanyi nti yali gye tuva waliyo karawundi ne kati kano ke karawundi akatuufu akaliko ffene n'eri wabaddeyo akarawundi akaliko omuyembe kati tuva kamuyembe kati kano kaliko kati tulagirira okuva kano karawundi bw'okayisa mu maaso akomuyembe temuvaako. Anti kati tutuse ne kana akaffene ate omba mulina kuddako mabega mwotera ku mukono gwa kkono nga temunatuuka ku Creamland. Kati tugambe tubuuze omuntu wano kubanga tetumanyi nti bodde eno oba ye mabega oba eno yeewuwa. Kale mubuuze wa Mama Asia gwe basinga omumanya. Mujje baleko bassebo. Tubuuzaako ewa Mama Asia. Oba ogambye Mama Asia yafa ewa Mama Asia yali omusawo Omuganda. Mugamba akulagira ekitundu waali bulungi naye Nassere munene. Kati mukwano oba oyogere yaani. Ntino tugamba amanyikiddwa oyo tebamumanyi. Anti kati gamba ate abantu ababodde basinga obeera ne information. Mama Nasolo atunda hardware. Mama Nasolo atunda hardware. Kati ye batulazeewo. Asobola okubalaga Mama Asia kuba yali mukwano gwe. Kale katubuulize wali wa Mama Nasolo hardware. Awo mbamubuuza wetulaga wennyini waka wammwe yo bamuyitaani mama wo ye bamuyitaani Mama Zuula wetulaga Mama Zuula Asia ng'obudde Mama Nasolo mmanyi bba wa musawo Omuganda waliwo omusajja omusawo Omuganda alina omukyala Hajati. Si yoyo. Kale kati katubuuze ono omukyala katubuulize wano kwa hardware. Katubuulize wamma kwa hardware wano. Mubuulize kwa hardware mubuuze Mama Nasolo ajja batuusaawo. Kati wano kwa hardware tubuuze Mama Nasolo. Mubuuze Mama Nasolo mumubuuze Mama Asia mwagala. Kale. Bane bayiza. Kati omanyi bali tulagirira abasawo Baganda balala ndoza bamanyi gye tulaga. Mubuuze wa Mama Nasolo. Oli yafa. Anti badde batulagiridde omulamu. Oli yafa myaka giseke 5. Kati hardware yeruwa Mukama. Kozo ogambye hardware yaani? Mama Nasolo. Kati wano Mama Nasolo hardware eriwo emu. Mu kitundu kino waliwo hardware emu. Kati ku hardware wano tugira yeno Blessed General hardware. Kati wano gambe tubuuzaani tuli ku hardware mubuuze Mama Nasolo. Gye baleko ssebo. Kale tubuuzaako wa Mama Nasolo. Kati anti wetuli kati bo tubabuuzaani. Mama Nasolo aliwo kuba bayinza bamumanyi neggawo amumanyi. Waliwo ali tuwa endagiriro naye badde tubuzaabuzaamu ne bagamba tubuulize waneeno. Kati ogambe atulagirire waani wa Mama Asia? Mama Asia. Mama Asia yafa yali omusawo Omuganda. Gyabeera. Nkozi awe tutuukawo ewammwe maama we yaani? Mama Zuula. Mama Zuula. Amumanyi Asia.
Mugenda Mama Zula. Temugenda Mama Sia. Tugenda Mama Zula. Naye kati adda tugamba Mama Sia olwokuba yamanyikiddwa ennyo. Kati Mama Zula nange simumanyi bulungi. Manyi wa Mama Sia. Kati batwagire wa Mama Sia tubuulizaawo ate wa Mama Zula. Temugenda kuddayo emabega. Ye mukwano. Kati olaba akakoona ako ke muvuddemu. Mu round about. Liri lyambuka ku ssomero. Kati lyambuka ku ssomero bwe wati. Kati bwe mutuukako mu maaso mugenda kusanga wakafuba akadde eno bwe kati. Nga kadda ku mukono guno kwe tugendera. Mugendako katono bwe kati we mba muweetera bwe wati. Kali ku ssomero kwe. Omukono guno. Essomero guno. Emmotoka mwenda gireka wakubanga ndaba emmotoka tetutuukayo. Emmotoka tegendayo. Nalabireko wano. Kati bwe tugendayo n'emmotoka ne tufuna tetuukayo. Mutamanyiyo. Tetumanyiyo. Kati bw'olaba akasomero ko bagamba bw'okavaako waliwo batundira ebintu ebyakatalitali. Opposite waliwo akakubo. Twabulidde ddeeri naye waddeyo ka round about nga kali twaliko stage tetutuukayo. Awo mbagambye awali akasomero wano mu kakoona awo tudde ku mukono guno ogutali gwa ssomero. Kati tuuka awo tuyiye ekyokukola. Kati awo mugende n'emmotoka mujja kugireka awo bwe wate kubanga era weeyina okukoma. Ate wano bwe yambukira wano nga bakaziyitamu bwe mpaka eringa ewakabuli. Wano weyamukidde awo nga ku Banyarwanda awo. Tetuuka. Kujjako nga yeetoolodde eri bwe twetooloola otegedde akakokogere kwe. Kati akakakubo ko we tukagendamu eyinza otutuuka emmotoka. Egenda kutuuka nga wano nga wa Mama Sia nga wali. Kale mukwano tweyanziza katugezeeko. Owulidde? Mpulidde. Batulagiridde naye maama. Katuddeyo ate wali eri gye tuva. Kale katuddeyo mabega then tulabira awo ddala kansooke nkuggyeko. Tuzze kukola surprise gwe tugenda surprisinga mumuwulidde Maama Zula gwe tugenda okukolera surprise. Amusurprisinga muwala we kubooza terikomye wano. Oba mpe ennamba ya sister we. Tetolina gy'olaga walala. Dikulaga liri ekkubo liyingira Kinaabiro. Soko muko tunuleko mu maaso awo zaake motuke mabega kuba awo tojjaawo. Nga bwe mbuuza oyo nampe ennamba ya sister we kono ne maama yennyini tuyinza okuba tugenda. Halo. Sister we ali ewaka alina essimu. Waange? Sister we ali ewaka alina essimu. Alina. Kati mpe ennamba ye njogere naye kuba wano ekkubo likomye. Okay, kanginoonye. Ogenda togiina ekitegeeza? Njina. Ku WhatsApp. Gisse ku WhatsApp. Okay. Kuba wagambye maama ayinza oba taliiyo n'ewaka. Kale kangiseeko ku WhatsApp. Kale. You are trying to call cannot be reached at this time. Abeena ate ampadde yaani. Ndaba ampadde endala. So you are trying to call cannot be reached at this time. Zonna buli namba gy'ompa teziriiko. Agende yabuuze mu Bazuula. Mu Bazuula ne Dennis. Anti ky'oba omanyi omukazi taliiyo bw'akola buli lunaku. Maama. Nande nyala namba ya Zula atutwale ewali maama. Kati
Weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa. Nyabo gyebaleko tunonyaako zuula gyebaleko nnyabo kale nyingira obojja tubuuzaako mami aliwa ali luddawa tuze mukolera surprise alina gwe yakolera ebirungi kati ebirabo bye tubimutwaliddewa alinga wa oba tugende tumusange waali otutwale oli mukola kola oddawa ayinza obutayanguwa aye ntumutawanyiza emirimu gye tugenda nti kuyingira naye tuli ku bwangu singa tuyitidde waali ne tukikolera awo ndaba kyandiyanguye tugendewo tumuwe ebirabo bye n'oli atutumye ayogereko naye gogende naye ku mirimu gyo kuba naffe bw'omanya gye tuddeeyo wala nnyo mbalala munda boda tujja kuwa yegwani gwe Dennis isima kale kale twale wali mama kale ututwale kubanga ebyessimu otajja manya tuwanguwa genda igire ekifo wali watuula twenyigengemu tugende kana kakeesi kadde emabega mangu tuze surprising mami waffe ali wano eno soka wekweke tugenda kuyita luvannyuma muleka awo leka ng'oguddewo kisoke talabayo mujje baleko abeno yebeffe abagenyi bo kale era dde mami siweta nno nnyabo bulungi nnyabo kale nawe gyebaleko siweta nno nnyabo bulungi munnange olwo yatumye okukolera surprise n'atuwa ebirabo byo wamuyisa bulungi wamukolera ebirungi gwani g'osuubira tomanye munaye waliwo omuntu gwe wayisa obulungi wamukolera ebirungi wamubeererawo nnyo Waange tusoose nawaka eyo nga toliiyo ne tufuna endagiriro Waange tubasanzeeyo ne batulagirira
ne bagezaako okuba ne ku ssimu obanga tokwata obanga ekola etya tekuli muliro kati mukuba ne ŋŋamba akatusituke tujje kale kale katumukubire ku ssimu atubuulire Waange teyina buzibu teyina buzibu mami nzijaawo osobola omuwulira kale neyanziza kati mami siina buzibu nze wano ntuulawo bulungi halo ani ono yatumye shifa mami tayinza tteeba alemeddwa tteeba tasobola tteeba adde agamba tusooke tulemu omukwata mmale kuba ssimu neŋŋamba naye kansooke kyagamba n'eddoboozi taliwulira talimanyi kyagamba taliwulira talimanyi sikutegedde akutegedde n'eddoboozi talitegedde kyeka tutera mukubira kyogamba maama kyogamba nkyuse nnyoontyo sennyonjo nkyuse nnyoontyo tontegedde n'eddoboozi sikutegedde Biira ani Biira yeggwe nkutegedde kati yenze Biira gw'obasindise nze bakusupurizinge bakuleetere ku birabo neyanzizza nnyabo neyanzeege kale maama mubuuze lwaki okikoze bw'otyo mukadde mune yalaba nga tulina bamaama betukyalira anti surprise tugwa bugwi nga lwaki okikoze bw'otyo mbadde nga nkipulaninga ebbanga lwakukyova mbadde nga sikuweereza ssente gobaba era nanga nti nakugamba nti ssente nga gwe tompeereza ssente nga nkipulaninga nekifa mu nkukutu neyanzizza nnyabo nga nkikukolere nze maami nze sitawalira ekimu kikweko kyenswaza oba kyoba byoyiseemu omulimu gwokola otuliisizza otubeezezaawo tusiima maama tusiima tewali kiyinza kuzzaawo mu bulamu bw'ensi eno buli kimu kyokola oba okola kyoba okola kinze gwe mmange sikwegaananga ate sirikikola weewaawo neyanziza nnyo byonna okunzaalako kakoka kwali kummala naye n'osalawo n'otoba nange buli kimu maama nze nsiima tweyanzizza nnyabo n'ebyo tebimala lwakuba ntodde katono kennina bagamba omumpi wakoma wakwata tweyanzizza nnyabo maama nsobola n'okwongera ebirala obulamu bwokka bwensaba tweyanzizza nnyabo tweyanzeege kale maama shefa Waange omukolo gugwe byate webiba emikolo gigwa bugwi mami naye tomugambye bulungi nti omwagala nnyo nga obadde otera okuŋŋamba buli budde noŋŋamba mami abeddewo ku lwammwe mube bulungi ate noŋŋamba mami naffe twagala mami waffe bamulabeko omuzira waffe tumusiime akimanyi nti nomwaka okweyiya kosobola abaana bo basobole okubeerawo si kyangu wakubeera omulaba embeera gyali musiye ennungi ayiya bulamu kaafuna kaali akakola kaali akakakyawo maami nze mwaganya maama wange naawe shifa neyanziza nnyo neyanzegeryo nawe bali tumusanze ku mulimu tetabadde eyeewaka mutubise wano tabaddeeyo natukuba ku simu ye nga teriiko nga twagala dde waka ne ŋŋamba akatugende gyali okozi omulimu bambi neyanziza byonna mwebale kumunoonyeza mwebale nnyo basenyeza nawe wenyinza kwebaza katonda ko byosinga okwagala kyonna kyakola nga wolaze yoyo maama wange yoyo simwetaana kubanga atubeezezaawo mu eyo bizinensi yenyinimu egyo olaba atubeezezaawo gakuze ngeno lwakubaye sayambala na ku mpale
naye na maama negejera kuba mambi yatuva ku maaso naye nga bambi shifa neyanzanya neyanzegeyo mange byonna asobola nti tubeerawo asobola okukola nti abazzukulu babeerawo mu kabizinesi ako kola bya katono byakweyiya bweyiya neyanziza nnyo neyanzeege shifa webali mutuufe webali tuufe obubaka eyo oli omuzira w'olunaku mami osanyuse nsanyuse nnyo mukwano naye lwakubanga munaife si yange teraga kusanyuka naye nga neyanziza nnyo neyanzeege yeebale nnyo yeebalire ddala surprise gyankoledde nsiimidde ddala yagambye mami wange yoyo ye maama wange tanswaza takola kimwenyumirizaamu ye muzira wange era yenze kuba mwana wange ntobye naye kuva mu buto paka nakati ye mukwano era naye talina kye yali yerabidde nange neyanziza nnyo bino abantu bebatuuka ebweru neerabira eka ye byonna abijjukira era abimanyi ngambire tusiimidde ddala era nsiimidde ddala nnyo nnyini yeebale nnyo yeebalire ddala kyankoledde nankolera surprise kuba ino surprise yennyini mbadde sikisuubira ng'era ne mutima gwange tekiriimu alhamdulillahi rabbil alamin byakola ne byayagala okusobozesa amiina era wuuno agambye ku keeke nkwagala nnyo maama wange masika Asiya era yenze ye yeebaza bwebaza si birthday si ki wabula ye yasiima maama bambi neyanziza nnyo neyanzeegerwa kuba ffe si yange teraga busanyufu naye nga nsanyuse nnyo era nsiimye maama muyimbiremu akayimba kali singa si mukyala singa sasoma njasimanyi kuyimba kale koogere bwogezi akawumani akajuliana kanyomozi kemuweereza muweereze kosobola oyimbamu ebigambo kaliko aba akawulira ka leediyo naye akako koyimbye singa si mukyala singa sasoma singa yewalekaba nange mutwaliro yafuuka kasitoma olwokuba mu ddwaliro bambi ebyo byonna simanyi kuyimba sijja kulimba naye nga kale singa si mukyala kaleema kamakula kemuweereza babiri akamaama akamaama tomulimba mama otwale ebimuli ku ntana kale katono kolinawo ng'akyali mulamu kuba maama alikuvaako oliraba obuzibu mu nsi omugamba maziga gokka agoagereza tweyanziza nnyo tweyanzeege weebale nnyo weebalire ddala olina b'otumira ntumirako zuula esimirawo ne bagikubako simanyi oba yabadde ki neisima bonna mbatumira bonna naye okusingira ddala maama okusingira ddala maama kale jo nayogedde naye era namugambye ndagirira maama nangamba kyemmanyize mamange tojja mmusangayo mamange talina weekend talina holiday mamange akola buli lunaku manyi kalenda ndi kalenda teyosa buli lunaku ebeera ebala nange bwe ntyo kubanga bwe naabeera ewakati abaana tebaalye tebanywe n'olw'ensonga eyo era owaliza nogaaka ŋŋende nkole kale mukwano nange tweyanziza nnyo mami obimugambye nkusiibule yeebalire nnyo mwebalire ddala kutuusa bubaka kale mukwano baayi webale kwagala maama ate bale kujjukira ewaka gy'ova abamu batuuka ebweru ne beefuula mbu ye waabwe nze sisobola kyonna kyakola envudde yeeyo nze siina ebyo mwana abeera bulungi neyanziza bambi tweyanziza nnyo Namagembe tweyanzeege weebalire ddala kale shifa neyanziza kale mukwano naffe tweyanzeege bulungi kale mune mami byebyo tweyanziza nnyo tweyanzeege mikwano taata mwebale nnyo kati mami tusobola ofulumako wali nenkwanjulira bulungi ebintu byo
Mbadde manyi tubikulage waneeno kuba tudduka mangu tukuleke gwe tomuwerekeddeeko mami. Hey. Mami tuguddeko surprise zino nzibu naye bakimanyi abaziraba batulaba mu nnimiro tugwa ku muntu ng'alima. How are you? Kisoke jangu mpe kuhaga tewali buzibu. How are you? I'm fine. Waange. I'm happy to see you. Okay. You look nice. Gwani? I'm Winnie. Winnie. Obereno, eh? No, I'm from church. From church, eh? Kati you're going back home. Yeah. Shonne kusubye ku baba. Ngenda jiraba. Ogenda jiraba ko online. Kale mkwano. Nasimye dda neyanziza nnyo neyanzeege mwebale nnyo byonna birabo byo no mulimu ngatto zo mulimu nezuula mwebale kwetika mwebalire ddala mulimu baaga zino bbiri tweyanziza nnyo yes kabalete ebirala sukaali kilo 5 muceere kilo 5 omunnyo obuwunga kilo 25 butto byonna bintu byo sabbuuni tweyanziza nnyo tweyanzeege temujjanga okwo mwebale kwetikka mwebalire ddala naye ng'osanyuse nsanyuse era nsiimye nati ekikulu naggambye nze essanyu nnyina ne surprise omanye ebintu omukolo ne guggwako kinguddeko bugwi nga siina kyentegedde ng'era siina kyemmanyi kati neyanzeege nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okutuusa obubaka ennyabo nsiimye nnyo nsiimidde ddala ne mami babalekolerera abaana abakyala obagamba kyeyo abanafuwa naddala abasingo maather abakyala basinga omumaaza kuba kati abakyala abasinga abaami batufaako sometimes abaami ne batuddukako abaana ne bafuuka abafa abakyala nga tulina kwekolerera naye ekirala kye nazuula era kye nayiga teweekaniikirira ti omwana asome kozesaako koolina akatinyo ate n'ekirala omwana bw'olaba akulemeredde muzze mu byemikono era muwala wange oyo yasoma bya mikono yayiga nviiri kati olwamaliriza okusoma kwe kumusindika ebweru gye yalaga era abakyala mbakubiriza mufube nga bwe musobola abaana mubalwanirire babeere mu mbeera ennungi era basobole okutuyamba nga naffe bwe tubayamba keeko keŋŋambye abakyala basinga omumaaza kubeera nange omwana oyo yakula ndi singa omumaaza nga nze mulabirira okuva ku ngato paka kusoma era mune yaŋŋamba gwe muzira we ye yenyumiriza maama we yewuwe buli kimu nze nakikolanga mpozi nga ne maama akyaliwo yannyambangako yeyo jjajjawe gwakugambye yamuva ku maawe kale kati mami muno mulimu nabyo bibyo maama muno mulimu ngoye mulimu amagomesi mwebale nnyo mwebalire ddala kutuusa bubaka ye mami neyanziza nnyo agambye ojja kujjako emu oweeko maama ow'omukyalo nga bonaaba olabye tweyanziza nnyo tweyanzeege kale maama nsiimye nnyo nsiimidde ddala mwebale nnyo mwebalire olina b'otumirako ennyabo ntumira sisita wange Joweeri ya Nakate nti muwala we alina kyatukoledde era nja kugendayo bimutwalire nentumira ne mwannyinaze Ibrahimu Lubega nentumira ne muzeeyi wange era taata wange Hakimu ng'ali Mubende yasikira kitange nentumira ne taata wange Badru mata g'abaana mu Kiganda Essingo bebo bentumiddeko bakasitoma abo abakuwagira mu kitundu olina obubaka bw'obawa tebubula kuba kyemmanyi mwebali nebaza nnyo bakasitoma bange abajja ne mungulako ebintu byange bino abamu kwebali kubali abatudde wali abamu kwebali siganya abamu mujja mwekukuma mwekweka naye tebiswaza kuba nange abitunda siswaza era mwenfunira kikolera magala eddiba ne baba bulungi kaakati n'olw'ensonga eyo mbeebazizza mwebale nnyo mwebalire ddala kumpagira ne mujjanga ne mungulako temujjanga okwo Katonda abaddizeewo kye musinga okwagala amiina okay
kati mami tulinawo wano ebbaasa yo yeeno tweyanziza nnyo maama tweyanzege okay wano Dennis Isma ne Masitula Dennis ali ani Isma jangu okwate ku lwabanno ne basa ya Dennis Isma ne Masitula naye kandabe zituuse mmeka bona obagabirako bajja kuziraba mu kamera z'obawaddeko ne z'ofunye mulimu mmeka tubuulire zirimu mitwalo 10 Dennis Isma 10 mami ne basa erimu emitwalo 10 za kutunga gomesi jambale kale mami abatumiddeko mwe naabo ku kitundu ba customer be mwebale mubeezaawo namuwagira iye mwebale kubaawo iye baabo baze kubisanyukirako mujje musanyukireko mujje musanyukireko amwenzana muyimbirako akayimba kabamama abakyala mukimanyisi byangu kyekyo ati munne twalina okumala okwetegereza kyekigenda mu maaso nako tukitegeera musooka ne mujja ne mugate bamuwamba ne musalako musalirako bbali naye nga bambi mwebale kubaawo abeebazizza wano n'agamba ye byakola tebimuswaza akola mujja mukukuta naye mwebale muwagira abasiimye era muwala we muneeyaka Namagembe nategedde dda bali mwategedde dda otegeredde ku ki kyeki kuzaala namwe mwebale kusiima namwe mwebale kusiima kale byebyo mikwano mami nsaba nkusiibule tweyanzizza obubaka mbuleese ku lwa muwalawo era akwagala nnyo lwakuba oluusi ebigambo omuntu bimubula nange neyanziza nnyo neyanzeege kale tusaba mukama kuume obubaka ne mubutuukiriza ng'era bwe kiri nsiimye nnyo nsiimidde ddala mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo amiina kuba yandaba naye mumugambe nti nsiimye nsiimidde ddala era mwagala nnyo kuba yasinziira bweru ng'alaba Baba TV nangamba Shifa buli wenkulaba ku program ogamba eno program tusiima abaakola ebirungi abazira nange nyina omuzira wange maama wange Shifa mukyalireko so lwe lunaku luno olwaleero lwaki tukukyalidde era katusabe mukama yongere okukuuma obulungi kale maama baayi nange neyanziza nnyo neyanzeege mwena Baba TV mbeebazizza mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omulimu gugende mu maaso nsiimye nnyo nsiimidde ddala amiina mikwano abalungi abatulaba oyita ku 0782101569 0702562157 abakoze keeke ennungi eya mama gye mulabye ajja gisala mu budde bwe nga ye enteekateeka ye bwenaaba babayita ba back for me basange ku bifo byabwe ebyenjawulo bali ebbunga eggaba nankulabye bali wangi nnyo ate basomesa bayigiriza okukola keeke ezo okubekinga cookies n'ebirala bingi nnyo ebimuli byetolaba mu programu yaffe bikolebwa aba JK gift hampers ate ng'era bye batuteekamu ssente okulaba nga tukyalira abazira baffe mu ngendo ez'enjawulo nsigadde ndina Kawombe Shifa ho programu yaffe bawulirwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana n'eddibwamu olw'omukaaga ssaawa 11 ez'emisana mbaagala nnyo banaye bye bye webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu wetuuli nnyo